Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. On 8th November 2024, it will start at 11 a.m. up to 17 p.m. UK time. Other activities including fighting corruption, rapes, sodomizing, kidnapping, and torture. All the demonstrators will meet at the Uganda High Commission, 5859 Trafalgar Square, London, WC2N 5DX. For more information, please contact the Events and Mobilization Team Leader, Mr. Kato Omulongo Kato, on his personal telephone number +447494422974. Okumanya bisingawo. Mwenaba na Uganda bangalya mbwaka bakaba Bungereza mutegezebwa nti People Power n'ekibiina kya National Platform kitegese okwekalakasa kujja kubera mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London ng'okwekalakasa kuno kuvumirira okutyobola eddembe ly'abantu mu Uganda ngali kulemberwa mu Yoweri Museveni akulembera ekibiina kya NRM ekyabatemu kujja kubera ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'11 omwaka 2024 kujja tandika ssaawa 5 ez'okumakya komekerezebwe essaawa 11 ez'akawungeezi. Ebira bino byegeteddwako bigenda okwogerwako muri buli bwenguzi okulepinga okwatisa amaanyi okusiyaga ababakwatiddwa saako n'abawambibwa nabo abatulugunya. Ng'oyagala kumanya ebisinga byonna ojja kukubira omutesitesi wa ttiimu ekola enteekateeka z'okwekalakaasa Omulongo Kato ku ssimu ye ey'omungalo kasala banyanya 74 94 29 okwekalakasa kugenda kubeera ku embassy ya Uganda mu kibuga London ekya Bungereza wegenda okubeera address ndi basomera mu lunaku so mwena mutegeeze abantu abali mu ggwanga erya Bungereza tugende mu maaso ne demonstration nga 8 teweerabira. Alright, akalanga kasembayo Munnayuganda munnaffe omuyimbi amaze emyaka 10 mu kisawo ky'okuyimba naye nga abadde tatekanko wadde ekivu ekikye ku lulwe ate ng'ono abaddewo ku lwa bannayuganda ne ku lw'enkyukakyuka era y'omu ku bayimbi bokka abadde ku stage ez'enjawulo gye bamuyisa okupafominga n'ayimba ennyimba z'omukulembeze nga talina gwatidde kubanga yasalawo nti ayagala omukulembeze ng'omuntu ate ayagala enkyukakyuka. Right, omwami ono mumumanyi bulungi nnyo bamuyita Lord Wine Kabakko agamba bw'ati the 10 years of General Kabakko majega akutaka another problem abategeeza nti ategese ebivulu bijja kubeera bibiri. Ekimu kijja kubeera nga tukuza omwezi 8 omwezi guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2024 ekisooka kijja kubeera kalenda hotel emakindye okuyingira mutwalo mu lukale VIP mitwalo 2 tebo ya kakadde bw'ava ngenda kuza omwezi 10 ajja kuwoyokera emitena ku Eden City Mityana mu lukale mutwalo VIP mitwalo 2 tebo ya kakadde sete zikyuseemu. Agambye tosubwa badijje abatabuzi b'emiziki saako ne baseka mabanji abagenda okubeera ku mikolo gyo saako ne kampuni ezimutaddemu ensimbi okuba nti ebivulu bino bitambula bulungi nnyo. Kale gono enkyukakyuka batasobodde w'omuntu ssente yagenda agula etiketi agende eyagale osobola okuba nga osupportinga comedy of ono abadde emyaka 10 ng'ayimba naye nga tategekanko concert y'omuganda waffe Lord Wine Kabakko agenda okuba nga gyali ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eyo. Alright, obulango buwedde tugenda ku Kigulanogi video etandike bulungi nnyo egenda kubeeramu ekintabuli kya violence ne information kansule nti ba MP batuuse bonna na buli omu njala nnyo okwebaza okusookera ba comrade abasalamu video zino ne muzisalamu bukiripu wa dakiika 5 ne muziteeka ku Twitter ne muziteeka ku WhatsApp ne muziteeka ku Facebook ne muziga mu WhatsApp group mubali nnyo mubaliridira kubanga data e Kampala wa bei omutasobola kula video gimalayo ne bwemusalamu obuntu buli muteeka ku TikTok ne mbuteeka ku Twitter ne mbuteeka mu WhatsApp groups ne ku Facebook mba mukola amawulire g'amaanyi nnyo mwebale mulimu ogwo kati gwawuliza information nga tosobola gitambuza dde okukola ogw'okusalamu kitegeeza nti gwe tulyaza amaanyi tetwagala tulyaza amaanyi ffe tukola ogwaffe ne mu mukolo gwammwe sitera kujja lwennyo lwakubiri naye mbadde nina okujja olwa information eriwo olwaleero kasukemba w'Ekigulanogi. Alright, Ekigulanogi kyaleero ngenda kuza omwezi 5 omwezi ogwa 11 omwaka 2024 ngenda kiweereza bannayuganda mwenna
jemuli nga sawudde mu ggwanga ki kitundu kijova mu Uganda abali mu diaspora munanga kibakakatako na buli muntu yenna mu ngero zaffe ez'Abaganda oba engero zaffe ze twogera eza buli lunaku tuyigamu bintu bingi nnyo naye waliwo abantu kye baabuusa amaaso essaawa zino ng'ate kiruma abantu bangi kibalumya emitwe kyekiriwa tulina engombe egamba nti tozuukusambwa yeebase kuba tomanya butya weyagendedde okuwummula yabadde enjala yabadde ina ebirowoozo yabadde kakkanyiza busungu oba kirala kyane kigiriko kati Abaganda tugamba titozuukusanganga embwa yeebase lwaki olwo biyinza okuddirira ng'evudde mu tulo n'ekunyukiramu muntegedde bulungi nnyo awo tugenda okusimbula video yaffe olwaliro mu Kigulalogi. Alright, Abaganda tugamba nti tozuukusa mbwa yeebase naye nga tonnazuukusa mbwa yeebase kansoke mbazeyokko emabega. Mu myaka egiyise Uganda okuva yafuna obwetwaze mu 1962 yajja n'ebirawo n'obukulembeze bwasookamu Ssekabaka Fred Kulengola Rwangula Muteesa obote n'amulyamu olukwe ne bijja nga bitabanguka bwe biti okutuuka olwaliro era ng'abantu abasinza okukola obuvuyo mu Uganda ye Museveni ng'ajja atabangula buli gavumenti agiteekamu obutabanguko kati ye bwe yatuuka okwagala afugeko n'akola obutabanguko bungi obwakyayisa gavumenti ezaaliko Abaganda ne bamuyambako okuyingira mu gavumenti ng'aka video k'omunyankolereko embadde enzannya n'agituukamu wabula bw'amala okuwangula mu 1996 ani ajjukira ki yatugamba mu 1997 yabagamba ki kandi abo babadde mugobera ebyobufuzi wano nkuwadde second saga nga sinakuwa Kigulalogi abadde Museveni yagamba ki bannayuganda Museveni yagamba ki bannayuganda video manyi bagikwatamu yagamba ki bannayuganda Chara Aneti agambye fundamental change eyemu ku zone yabagamba ki ekyali jeno kandamenti mugoberera ajja kuba wa federo ezimu ku nsonga nti abaludde mbufuzi obungi bebaleeta obuzibu abakulembeze abalemeza mu buyinza fundamental changes mwenda muli batuufu naye ensonga yali bweti yagamba twagenda mu siko okulwana okuleeta eddembe nabaleetera otulo mwebake yabagamba naleeta otulo mufunye emirembe mwebake si bwe yagamba yabagamba yagenda okulwana n'abawo otulo mwebake temuyina tulo mwebake mufune emirembe maama bajjajjaffe ne beebaka n'amagulu ne bawanika basenga baffe ne bebaka amagulu ne bawanika baganda baffe bakitaffe ne bebaka amagulu ne bawanika kumba akasajja kaali kayayi mu Kigulalogi kabagamba kaleesa emirembe mubake mu tulo akasajja ne kagenda kanyagulula buli kimu kati bwe kamala okunyagulula buli kimu ne kagamba bano be banaasitukira okuzuukuka mu tulo nja kuba mmaze enseno gizingako lumu ngamba sibye mu ttu bonna ngamba twalira mu nsawo kyekyali ekigendera kya Museveni yabagamba naleeta otulo mwebake kumba otulo yali ababba kati otulo tuno tuyitiridde obungi ate ne babateekako ekyobutoogera ne babagamba musirike zaali lwali terulibusa ne zireeta Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba abaffe muzuukuke muzuuko otulo tuyitiridde kati wattu yaleeta otulo essaawa zino yakwata bava mu tulo yabaleepinga yabatta yabasiba yabateeka mu kooti masho kubanga baava mu tulo gye yali abasibidde. Do you copy that? Mukitegedde eyaleeta otulo n'agamba abantu bebake yaleeta emirembe abantu bibaza okusena bava mu tulo
nga amataka bagatutte emmwanyi bazitwala abaana tebakyasoma emirimu tewakyali buli kintu kyonna bakitutte Kyagulanyi bagenda nti abange muve mu tulo tususse Museveni agamba bazuukuse embwa zange n'atandikira okukwata kutta kusiba kutulugunya kuleepinga kubanga muzuukuse ndowooza mutegedde bulungi nnyo kati njala bagamba mwenna nti Museveni bwe yagenda mu nsiko n'amala okuwangula nga yeyambisa Abaganda yabagamba nti yabaleetera otulo mwebake n'alyoka bba eggwanga lyonna n'alinyumunguza n'aliteeka wali wabula omusajja gwe bataasuubira kuva gye yava Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiraga ajuula emugulu mu Ssingo najja n'abagamba baganda bange mwenna muzuukuke eggwanga balitwala balitunda kati Kyagulanyi bw'azuukusizza abantu ne bava mu tulo wattu ate eyabateeka mu tulo atandise batta busi kubanga abadde tannatuuka kuzingako ng'obudde tebunnaba kati akozesa maanyi kubazzaayo mu tulo n'abala battira ddala bayitire mu tulo y'ensonga lwaki buli kimu akikozesa busungu Kyagulanyi abazuukusa kati bannange ogwo nno gwe musango oguvunaanyizibwa oguvunaana Kyagulanyi gwe musango oguvunaana Lumbuye ne bakomredi abala bonna kubanga twavaayo okwogera ensonga zino nga tewaali azoogerako lwaki nazzi kuno ebyobufuzi byaggwanga mu biseera biri omwali Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere Sebaana Sebaggala Kiiza Besigye bamaama bazi ebyobufuzi byaggwanga buli omu ng'asirika bweki teri ayogera ku nsonga za ggwanga mpaka ng'akalulu kazzeemu naye wano okuva lwe batubba akalulu twagaana okusirika tulokompoka twogera n'afuna obuzibu kati awali okulya n'okukomba essowaani lwaki ajja tusiba atumalewo naye ng'ate alimba buli kibaako entandikwa walayi kibaako n'enkomerero ekigulalo kiwedde katugende mu vidiyo yatuleese olwaleero mu vidiyo etuleese olwaleero era endeese ekipayopayo yakubategeeza bannange nti wiiki yonna ewedde tubadde twogera ku nsonga z'emmwanyi sipiika Amongi Emmandu Obwanika yamulinnya ku mutwe n'emugamba owaaye lwaki toyogera byama ebyekusifu awo nga sinnagendawo kansooke mbajjukize mbalamusizza nnyo bakaddugala bannange mwenna naddala ababuwangwa nireno kansulenti buli bulungi kansulenti ekigenda mu maaso mu ggwanga mukiraba nze kinnyumira ekikya enkuba etonnya efukumuka eggwa mbire enkuba si ya bulijjo weewaawo obubenje obugwa ku ssaawa zino obubenje si bwa bulijjo weewaawo ye kennyini abiraba nnyiniyo abimanyi nti ensi emutabuseeko njalako baza mwenna Abaganda Abanyolo Abatoolo n'ab'engulu abali mu nsozi abasumulula bakola buli kimu ekyetaagisa ekyawe wa Museveni kimuggyeko mubanyimu balire ddala kale mugende maaso nga musumula buli kimu kyonna Museveni kyeyali asibye ajja kukola ekikyamu ye kennyini ajja kwekola ekikyamu mwebanyimu balire ddala oza mukitegedde bulungi nnyo anti yatugamba yesi mulogo ng'ate yayita mu malogo kati njalako baza mwenna abali mu nsozi abasumulula abali mu kulogolola abali mu kukola buli kimu mwebanyimu balire ddala enkuba etonnya bikokyo na accident ezigwa from nowhere temulowooza nti eyo nkuba yezisuula no waliwo ekigenda maaso kyesigenda bategeeza essaawa zino ne mumutegere butegeezi bulungi nnyo nti buli ekyasibwa kitandise okusumulukuka buli kitundu kya Uganda gina gye yasibira ekintu kitandika okusumulukuka awo tuvuddewa wiiki ewedde yonna tubadde tuli ku mudido gwa mmwanyi Emmandu Obwanika bwe yalinnya sipiika Anita Amongi Maama Sadolini oba Naalongo Sologate ne mugamba munnange mukyala Sologate nti wampa ssebo weerabidde okugamba Abaganda nti tobaagala munnange Naalongo Sologate kwe kugamba akwasaganye be mu parliament nti fuba okulaba nnyo nga Abaganda abo tebafuna namba za kuwakanya mmwanyi ya peneti wattu ng'obukwata amaloboozi we bali oba enjogeza nga weeziri ne zifulumya amaloboozi ng'Emmandu Obwanika emulinnya mugamba owaaye Abaganda abo tebafuna namba ekyamuviiramu akabasa olw'okuba nti okwekaza ng'afuuka n'aba mulimu gw'abasajja ba NRM esabbiiti egenda kuwera namba
omukyalo oyo okujjaka kamanyira kasumagize eyalira tannavayo wadde okulagako nti amenyise muba ayina ekyamuliddemu Abaganda boogedde ekye bayita akamanyiro super akaliko n'ekitengi nduza mutegedde kati omuntu omugunjufu omusomese omuteeketeeke wakolera ensobi ne bwagamba nti bagimuwayiriza avaayo n'agamba nti bimwawulidde si bigambo byange naye ng'omukulembeze akulembera abantu bonna njala twala omukisa guno ku bigambo byayitidde neetondera eggwanga ku bigambo byayogeddwa ye mukulembeze omutuufu wabula okwekazanga omusazi we byayi ku kkubo omukyala akyanganye enkyagenda kukola violence yerwa tutandikidde wano oluvannyuma lwenakwata ekiyiifuyiifu wasanya Kawulu Charles Peter Magasalo nga mulengejja wiiki ewedde eri olunaku lwali lwakusatu akawungeezi ku ssaawa mu n'ekitundu ng'agenda eri wakitula okusinkana Yoseriti bahabula otabasira mutabani wa Kalekyezi bamanye buki bagenda okukola ku mmwanyi za Uganda mwaliwo na bagamba video bamusinkana ku woteeri emu Blue Triangle nga yeewogomyawo alindeyo mugenti yingira n'agenda ne boogera ku lwokutaano olwa wiiki eno gye tukubya amabega Yoseri yasinkanye endigazi zonna ewuwe mu ttaka eribbe ekisozi ku ttaka ly'Abaganda ne basinkana ne boogera byebayogedde mwabireko mawulire nti nze mbibaleetedde Yoseri yagambye endigazi ez'aba MP nti mufube okulaba nga buli omu owa NRM nga teweebuzaabuza mulonde biiru y'emmwanyi UCDA eveewo bannyabo ne bassebo buli member parliament yenna owa NRM yavudde ekisozi n'obukadde 10 wabundaba aga ana nkiddamu buli member parliament yavudde ekisozi wa NRM ng'afunye obukadde 10 aga ana ezensimbi enkalu eza Uganda ng'olunaku lw'enkya lwe bagenda okukola ensasagge era ndi wano tegeeza eggwanga nti olunaku lw'enkya nga terunnatuuka buli ekiro kya leero n'emisana lonna bw'oba olina MPO nga mwogera mubuuze parliament yesiibye etya leero ku miryango gyonna egyetoolodde parliament ne mu parliament munda wabasiibye watya parliament ejjudde amagye agagyetoolodde agali mu ngoye eza bulijjo n'abasuzemu n'abagenda okuyingira nga ne babaka ba parliament bannayingira enkya nkiddamu ssetteeserezo w'eggwanga yeetooloddwa amagye agali mu ngoye eza bulijjo munda n'ebweru nga balindiridde enkya lwe bagenda okukola okusalawo okujjayo emmwanyi za Uganda ozitwala ekyo obuuza member parliament wakubuulire nti baleba abantu bangi nnyo abatali ba bulijjo mujjukira olunaku lwe balumba parliament amagye ga SFC ne gakuba bazaake ne gakuba abantu bona ba MP ag'amagye agaaliyo era gegaze mu parliament olwaleero n'enkya mugenda galabako bulungi nnyo naye nga bwe member parliament wa NRM yafunye miliyoni 4 ze bagenda okulya enkya bakole ki bayise etteeka ly'emmwanyi wabula mpuliriza bulungi member parliament akukiikirira oba wa NRM oba si wa NRM enkya bw'atajja mu parliament manya ne yafunye anaage nkiddamu member parliament akukiikirira oba wa NRM oba si wa NRM bw'atajja mu parliament manya yafunye miliyoni 4 asigadde ebbali member parliament opposition ate abeere mu parliament ng'era tagenda kulonda oba nga teyeetebe mu kulonda oba akkiriza oba takkiriza afunye miliyoni meka 4 kati bano bwe mulabye olwaleero abeegasse nga bakulembeddwamu ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi bwe basazeewo nti ekyabagenda teekawo okulwana balabe gikinaggwera wabula ekyensonyi kiri kitya Mayiga ku lwokusatu wiiki ewedde yasula wamu 7 bateesa ku mmwanyi gurupu ye yennyini ekulirwa Mpuuga de Mapuuga Abedi Bwanika lumu mu parliament mu kwekalakasa kwa MP ko baddemu abasajja bano tebalinnyeyo baganye kulira
basobodde kubeera mu lukiiko olunaku olwaleero ate nga be basinga okwagala okulaga ensi nti bafaayo ku mmwanyi era wabeerayo enkiiko ez'awamu eziraga nti waliwo abalala balina okwogera ku nsonga zino bavaayo nnyo ne basoosowaza okusiiga ekifaananyi ekitali kituufu kyannaku tebirina obukulembeze okwogera ddala tubadde mu lukiiko mukiwulidde bulungi bamemba paliamenti bonna olwaleero abali ku ludda oluvuganya bakuŋŋaanye ne bagamba ekintu kyemmwe bagenda kiwakanya wabula ttiimu y'amayiga ekulemberwa Mpuuga Abedi Bwanika ne Lumu tebalabise mu meeting eno bagaanye mukama waabwe yasula okusatu yasula kisozi kino kyekibadde mu paliamenti olwali mu kokasi y'aba MP abaludde ku ludda oluvuganya. Kati nandibazanyidde video eno ebadde ya full conference ne tugitadde ku mitimbagano egy'enjawulo kamba weeka eddakiika ntono nnyo then tugere ku information eddako. We saw it in Dokolo and elsewhere, sold and so on. So government has made it as if their policy that Ugandans should not be empowered economically because they will be complicated. They will speak out for themselves. And that's why they're fighting coffee now. Because coffee has empowered Ugandans. They are making a good living out of it. And now they want to go after it. That's their plan. We hope that the people of Uganda will rise up to this issue. Tomorrow, we are going to start from where we stopped. We are determined to defend the economic empowerment of the people of Uganda. There has been many threats. As you entered the precincts of Parliament today, you saw the whole building was cordoned off. We have heard that tomorrow is going to be worse. They're going to deploy all manner of military in uniform, plain clothes, including inside the building. That's okay. We are not here at the invitation of any of those people. We were sent here by our voters. And so we shall do exactly that. No one is going to intimidate us. Yeah, because no one wrote us an invitation and said, I would like you to come and sit in this house. No, each of us here has been sent by the people who sent us. And those people are happy with the work that we are doing. In fact, they want us to do a lot more. And that's what we are going to do. So, if anyone has got ideas to try and intimidate any of us, because we hear they are planning to arrest some of us and that kind of thing, we have been arrested too many times. That's no longer something you can use as a threat to us. So we shall be here tomorrow to defend the economic empowerment of the people of Uganda. And you see, the good thing is we know the rules, we know the law. And so we shall use it to put up a good fight. Alright. Ka video sigenda kamalayo naye nga mu bufunze bibadde mu parliamenti olwaliro abakulembeze b'oludda oluvuganya bonna abasinga obungi babaddeyo ne bakkiriziganya enkyoteekawo ensasagge Katonda bw'anaaba asiimye era nga bamu bakitegeeza naye bo abatabaddeeyo Mpuuga talinnye mu lukiiko luno Abedi Bwanika talulinnyeemu Lumu talulinnyeemu ku oda zaani z'amayiga. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiruwa. Ekikulu kyekino wano wammanga. Sebusiru wa njoka ziruma nnyinizo jogera nti bw'anaafa zo zigenda kuwangaalira wa. Mu kaseera kano ak'emyaka egyolekera okuweraala Museveni gy'akalakasa bannayuganda ng'ate naye yennyini emyaka gimuwubidde akatambaala. Agenda aleka emikolo gy'obukyayi eri abagenda okulekawo kubanga zina bagamba sisuubira nga Luka 2:26 yeekali. Sisuubira wabula bwe kana akabaddewo Allah yamanyi sisuubira ne bwe kana bakabaddewo
alla yamanyi naye yalowooza waali nnyo naye nze njagala okubuuza kale mwasoma naye temwayita mwe temukimanyi nti economic activity yokka ebadde esigadde mu ggwanga bannayuganda kuba beesinze ebadde mmwanyi kati nga bw'ogibajjako n'ogiwa omuntu obuntu agitwale ekyo kiyinza okuliidinga ku folo ya gavumenti yammwe oba neya political party yammwe ya national base movement countrywide ne muza n'okumaliza nga temufunyadde bamemba parliament abawera 1,000 olw'etteeka lino lyemmwanyi okujjako emmwanyi kubanga emmwanyi bazirima mu Buganda emmwanyi bazirima mu eastern side of the country ne mu west batandika ozirima kati singa kijja bwe kito mukimanyiko nti kino kisobola okuviirako ekibiina kya national base movement obutawuza bamemba parliament 1,000 oba kisobola okunyiiza abantu bali mu bizinensi eyo ne baganginga up against the national base movement ekijja ne kijja ekyo temukimanyi kati era mu mabemba parliament yabaddewo ku kintu kino njala babuuza kozesa psychology omutonotono obuuze lwaki emmwanyi za Uganda zonna kampuni 2 engwira zivunanyizibwa ku mmwanyi zino era lwaki emmwanyi za Uganda zigenda kuba ziprocessingibwa ntungamo ku border ya Uganda ne Rwanda ask yourself kubanga ntungamo ali near to Rwandan border nkiddamu emmwanyi zigenda kuva Mbale ziyingire Busoga ziyingire Buganda ziyingire Ankole zigende mpaka ntungamo gye baba processingira bwe baba processinga bazivuge bazizzeyo ziyitate mu eastern side zigwe Busia oba zigwe Malaba ziryoke zolekere Mombasa nga mapu bweri wano Gwemba parliament yafunye milioni 4 tewebuuza lwaki emmwanyi zigenda kuva Mbale wano Mbale zijje ziyite mu Busoga ziyingire Buganda Kampala zigende Mpigi ziyingire Masaka zigende mpaka Mbale Mbala zimuyitemu zigende mpaka Ntungamo abodalinze neki Ntungamo zimu ku district ezibodalinze nani ne Rwanda bwe zimala okuva eno ziprocessinga zeyongere zikomyewo bazirete ziyitemu mpaka zigende Kenya zituuke Mombasa ku port tewebuuza nti wano waliwo reverse psychology lwaki waliwo reverse psychology nga Museveni yakamula 1986 ekyuma kya Uganda ekyali official kya processing emmwanyi kyali wali ebugolobi ebyuma byonna byabibbamu ne babitwala e Rwanda eyo plat ne bagiggala lwaki emmwanyi zaffe bazitutte entungamo ewaliraanyi Rwanda wano bakulaga nti bagenda ziprocessinga zikomewo zidde ziyite Kenya zigwe ku poti zigende nze wano wenneebuuliza ogamba tewali wakazannyo ng'emmwanyi zino no processing plant lumu processing emmwanyi zonna 50% zidda Rwanda 50% zebakomyawo into zebakomya mpaka ku border kubanga emmwanyi za Uganda zonna eziri mu Europe ne mu America esinga obungi ziri coffee made in Rwanda nkubuuza nawe nziramu tuli mu psychology kuba batuzanya psychology naffe tubabuliza mu gundi tubabuliza mu psychology kuwe psychology koje tubabulizamu kuba naye nkubuuza golooza emmwanyi zitwala entungamo almost ku border Uganda ne Rwanda ogamba tebagenda kwawuzamu 50% emmwanyi ziyingire Rwanda endala zidde Kenya mbuuza comrade yali kuntondeka kuteesa nzekka mwena bagenzeko e Rwanda ekika ky'emmwanyi kirimu e Rwanda bumwanyi butono nnyo bulingira entuntu tezenkanangana za Uganda ate era tewali muntu alina faamu yenkana eka kudda waggulu balina buntuntu buli awo eyaffe gye basobola okukwata gye badde batunda ku international market nkubuuza nkugamba goloza 50% olwokuba nti ntungamo
according to my map here, ntunga moyino eno gwanga kino nno si Rwanda goloza nzo kuloza ku ntegera yange nti emwanyi zino 50% zigenda kusala busazi nga zidda Rwanda, 50% bazikomyewo baziyise emalaba obe Busia zigende e Mombasa. Mbuuza gwe mutwe gwe kiteekemu. Nga Pilato bwe yakola ensongazi ne Yoseeri ne basaanyaawo tourism sector ya Uganda, baddira ebisolo bya Uganda byonna bikwata okuva mu game parks ne bitwala Rwanda neteekawo visit Rwanda, empologoma, entulege, empisi, buli kimu kyonna misota byonna bikwata batwala Rwanda. Era tourism sector ya Rwanda ekola nnyo. Beba sponsoringa ne Arsenal jaze yabwe visit Rwanda. Njagala ombuulire before Rwanda, before nga tebannabba bisolo byaffe kiki ekyali kitwala abalambuzi Rwanda. Information nagiba bulungi nnyo ne tubalaga evidence n'ebisolo babitwala temwafaayo. Kyenvudde mbabuuza gwokusinzira ku map eno ne Museveni gante mwanyi zivudde Mbale ziyite Busoga ziyite Buganda ziyingire Masaka ziyingire Mbala zigende Ntungamo almost ku border Uganda ne Rwanda tewali waka kodi nti mwanyi za Uganda bagenda zawulangamu endala zigende nge Rwanda endala zifulume bakolaga zifuma nga zigenda Kenya. Goza sibwe ekiri mu bwongo obwo. Mayinza nkuwa evidence nenkuwerako ne information gwe ne weesalirawo nga gwe kuba ku TV teryajja bigamba ekyo nkimaze. Kati olunaku lw'enkya mugenda kulaba kye tuyita comedy mu Uganda nga muvudde ku comedy wa bulijjo agenda okubeera mu parliament. Naye bino kambyogere emwanyi eno akalulu akagenda okubwa enkya nina instincts eziŋŋamba either today oba gye kinakukomekera mu wiiki emu bbiri waliwo omuntu agenda okukomekkereza nga yafuuse diversion w'emmwanyi zino. Nkiddamu emmwanyi zino okomekkereza nga zivudde ku media waliwo bwe ziyinza okukomekkererezaamu nga yafuuse diversion mu mmwanyi ezo. Ekyo mukirindirire nga mbaga. Banza lukiiko lwalero ekiro banza lukikola after 2 days ng'omutimbagano gwase nnyo ne bamaliza nga afuuse diversion mu mmwanyi ezo. Ekyo mukirinde kano mujja kukasalayo mukazi. Information ngesigaliza mbasuniddeko obusumizi. Waliwo ayinza okufundikira emmwanyi ezo. Waliwo ayinza okufundikira emmwanyi ezo ng'azifundikiddemu nga diversion. Ekyo mukirinde. Naawe onvuddewo. Mujja kukasalayo mujja kukaza. Awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Ensonga za memorandum of understanding wakati wa Mayiga ne Museveni Sali Musale mutandise zira bazimiruka buli kitu kyonna kitandise okukola ebyakyo era ne mumonta bawandikidde nti all through Nakasongola Bululi is a constitutional party of Buganda Kingdom and among 18 counties of Buganda. The cultural leadership of Bululi insists they are independent cultural institution. Ekyo mwakitegedde na kibagamba dda mu memorandum of understanding wakati wa Mayiga ne Museveni ne Sali Musale biyo bitandise okuvaayo. Bitandise okuvaayo. Awo tutugenda kulwawo. Ekyennyonyi za Uganda na buli kimu na kibagamba dda sina kye kisibagamba ne mbaga nti buli muntu alifiira mu nnyonyi eyo gw'olimanya. Family tebaligisasula.
nabagamba Museveni takolako kintu nga kiyamba bannayuganda okujjako kuswaza eggwanga n'otereka mu mabanja. Kampuni y'ennyonyi mwategedde byagiguddeko bagibanja amafuta kati mujja kulira nga ne ba suppliers abalala abalidinga service towards Uganda Airlines nga bavuddeyo nga abanja n'ennyonyi bajja zisika very soon. Ekyo kyo kibagudde mu kirinde nga misa bajja kusika n'ennyonyi zennyini bazisike. Ekyo ne sigenda kiruwa kubanga mukitegedde bulungi nnyo. Kati mutegedde kyabadde mu caucus ekisozi buli member parliament yafunye miliyoni anga 4. Nesooka weebuuze gwe nga gwe MP lwaki Museveni akuyita nga wakiikirira bantu n'akugamba nti as a must you must support this bill to remove UCDA so that it can be transferred to Minister of Agriculture, and you accepted business ekolwa ba indigenous Ugandans gye bakusindika ogenda obakiikirira naku offeringa miliyoni 4 plus for what use kubanga yai aiminga kinene billions of money. Let me tell you one thing wamutegere kintu mukitegere baba MP buli business yo nebadde ekolwa na Uganda nga bafuna foreign exchange oba ku sente ngwira ebintu byetutunda ku world market ebbeeyi yabe tetera kukyuka government ye ibikyuse ya Museveni bwati bwakola ebintu bye. Kati webuze lwaki mwanyi zino yenga ye tasobodde kuba nti azeesonyi wazitwala waliwo ekigendo akankujjukiza government eina mwalabeko nabbanja nga agenze Dubai ayogera oluzungu agenda bawo ettaka bajje balime organic food biki bati kansuke nkubuuza omugenzi Idi Amin Dada ne Obote baleka Uganda ng'erina reserve z'amafuta esobola okutambuza eggwanga eryo emyaka n'emyaka singa agwawo enjega. Baleka Uganda ng'erina food reservatories nga Uganda ebeefunye obuzibu bwakyeya babuki ebijja ng'esobola okuliisa bannayuganda weebiri tewali. Uganda erina ettaka lyayo nga gavumenti kwesobola okukola project y'okulima ng'erina emmwanyi ezayo ga gavumenti. Lwaki efanyo kumwanyiza ba individual okubaga nti bagenda ku registaringa ku ttaka lyabwe ku maanyi gaabwe ne ku ssente zaabwe yonge erina authority ettaka ne capital esobola okulima acres and acres of coffee plantations lwaki terina masamba gaayo? Lwaki Obote n'Amini balekawo reservatories z'amafuta n'ezaki n'ez'emmere kubanga government ya Amini yali limanga era ng'esuubula ne Obote as well. Lwaki Museveni talima? Lwaki tasuubula? Ate abantu abagezako okubeera mu mbeera ate bajjako buli kimu akibajjako. Nakasongo yali open, Lwera ali open, buli kimu kiri open, amataka gali open. Basobola okugula tractors ne bazifuna ku loan ezisobola okukola emirimu gyonna egisobola okulima emmwanyi at their own disposal ne bafuna ssente bonga government. Mugule emmwanyi mujja ku bannayuganda muyina emiti emeka egy'emmwanyi. Museveni olina emiti emeka egy'emmwanyi. Golwokuba nti muyina cow mentality ng'era n'ente zezikusingira obulungi n'otula mu nte ezo ng'emitwalo ebiri n'otula mu nte mwalaba ente zino buno n'obugagga naye ez'ente zolina singa zaali mwanyi. One, it's a long lasting business. Gwandibadde omu ku ba main suppliers across Africa. Toyina adde omuti naye oyina emmwanyi kubanga mwayiga kimu kulunda nte cow mentality kubanga mukimwagala kwanvaza bannayuganda. So ebintu bino biteeketeeke. Kati kansoke mbazzeyo katono nnyo mumpulirize katono. Omwami kati Minister wa Agriculture Frank tumwebaze Kajiji musajja munyarwanda si munnayuganda yali mu kwogera ebigambo essaawa zino ebikwatagadde emmwanyi nti bajja mu UCDA mumuwuliza abadde ku NBS. Listen. Yeah, people who have never trusted the NRM will never trust it. No. There is a trust issue on listen. People are also discussing the coincidences. Why now? Wait a minute. Why now? It's been 7 years down the road. So hear the logic. You are collapsing 25% of UCDA, 25% of CDO, 25% of DDA.
on administration, isn't it? And you are pulling this together. It will give me more irrigation equipments, small scale. It will give me more haulers. It will give me more leverage to appoint extension staff at the sub-counties that are without. No problem. Elaborate as you wish, Mr. Frank Atmwebazi, but here is a question. Do the government you serve, has the capability of producing coffee in the numbers which you are projecting on NBS? Does your government has the capacity of producing the numbers of the coffee you are trying to projecting on NBS? It doesn't. So you are basing on the Ugandans. You understand? Oyogera figures, projection, budget increase, reducing, but basing on Ugandans, not on government's status. Nti mwogere bitundu nga mbesinga ku status ya government mulina esamba zemwanyi. No. Mukole ebintu byonna nga mbesingira ku banna Uganda, mwebya government kiruddawa. You are projecting it's good, but basing on whose project, on whose farm, mumulina ettaka. Muwaki mubesinga okwogera kasasiro wammwe ku mwanyi z'abantu n'ettaka ly'abantu. The same guy aina mentality simubbi mulwadde. At one time ng'akyali Minister of Information Technology, yatugamba olunaku lwali lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omuna omwaka 2022 nkiddamu. The same Minister Frank Atmwebazi, when he was still the Minister of IT, that is Information Technology, it was on Tuesday, 23rd of August 2022. He said openly that all Ugandans will get free internet, Wi-Fi, during the evening time, up to the morning. Up to now, the wali wadde emu negala yafunya internet. Kati yali mu mwanya ne mu 7 bwe badiri ngokola ebintu bino. Kati bwe ngaba n'abasajja nti balina obwongo bwente mba mu kyambi bino wano. Uganda's government has announced it will provide free Wi-Fi in the capital Kampala and parts of Entebbe from October 1. The Uganda Media Center tweeted an initial coverage map. The country's Minister for ICT, Frank Atmwebazi, said the initiative will give users open access to the internet, but with some restrictions. The free service, he said, will only be available from 6 p.m. to 6 a.m. on weekdays and 3 p.m. on Saturdays to 6 a.m. on Mondays for weekends. Uganda's National Information Technology Authority will implement the service using the bandwidth of some ministries and departments. Revelers attending the Kampala City Festival will be one of the first to enjoy the service, which is expected to be officially launched at the end of October. Uganda joins Kenya and Rwanda, neighbors in East Africa who also offer free public Wi-Fi services. Edda twayimbanga akayimba dingi dingi dole wali wayononye nadduka emisinde nga kamuwunyako. Kati Frank Atmwebazi, you sound to be that we used to sing about you. You moving around stinking after gassing around. When you were still the Minister of IT, you lied to Ugandans. But before you lied, that money was allocated in the budget. And that money was passed. Where is that money? The same guy right now is pushing to see that all Ugandans, all farmers across the country, many especially coffee growers, they lose their right and their coffee. So, I think during that time, when we are singing that song,
we are singing about you. Twayimbanga dingi dole nga tulowooza abantu byali byakulimba bantu batambula bawunya batambula batufuira. Goli kumwanyiza abantu, goli mugagga oli muzibu ozimbye Rwanda inaza apartment, oyina zimolo, muyina amasamba gente, agenkoko, muyina ennyumba ebweru, kati mulimo kutubba ojo oyogere bitakwatagana kuba mwayiga okwogera oluzungu, ekizibu kye muyina kasita mutandika okwogera mu luzungu abantu bategererako ddala, tutegeera. Franka tumwebaze. Goza sente mugenda ziteekawa. Sente mugenda ziteeka Franka tumwebaze. You speak with authority. But time is coming. You'll answer all the questions. You are fucking rich. But if the government changes, you'll answer some questions. During COVID time, you donated almost $1 million to the Rwandan government to support them during COVID time. Where did you get that fucking money? Sente was in your Franka tumwebaze. And by heart, you donated each of you $1 million to Rwanda government during COVID time. When Ugandans, they were suffering to get even a glass of water. But you individually, you donated $1 million individually to Rwandan government. But what you charge COVID? Ngabana Uganda babadde bijjaje bakufumbira wiiki kungalibirimu n'amayinja. Embwa. Franka tumwebaze. Noli munne bahati buli omu wayo million ya emwemwe ya dollar wanjiwa government ya Rwanda okuliisa abanyarwanda no babeera mu bulamu obulungi during COVID time nga ffe banna Uganda gye bajjesere gye babye. Mwe basajja mmwe. No problem. Awo tuvuddewo. Tugenda genda mpola. Okusookera ddala njala kubaza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Before nga sinnamwebaza kangende wano. Manyi kuno kuliko Semwai, kuliko Eso ba NRM bloggers ba propagandalists Museveni kuoli Muhoozi kuoli ba parliament kwe bali. Kale kansoke mbategeeza. Buli mwana yenna ali ku internet kuno ng'alina essimu ye ng'ayogera ku nsonga eziruma eggwanga. Y'alina omwoyo gw'eggwanga. Era mulekerawo batiisatiisa. Omuntu gwe mukwata ne muwa ssente aba defending ku bikolobero bimukola mu Uganda. Gwe mwandibadde musiba kubanga mugwagwa. Nkiddamu. Komuledi yenna akwata video n'ayogera ku nsonga eziruma eggwanga n'ebikyamu bikolebwa ng'akozesa essimu ye omutwe gwe ne ssente ze. Oyo ye hero. Mwandibadde temutiisatiisa. Wabula mwe musasula ssente bajje boogere nga bakola propaganda, blackmail, malice, diversion ne stand. Mwandibadde mbatwaliruza ne mbasiba ne mbawana obutwa ne bafa. Kuba those are useless idiots. Nkiddamu. Lwaki? Mubeere ne mwebuuza ne bano abaana Kyagulanyi abasasula ssente mmeka okukola emirimu gino. I'm here to inform you. Bobi Wine, the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, he doesn't pay any coin to all bloggers you see on social media. He doesn't pay even a single penny to any blogger on social media. Talina gwasasula wadde n'ekikumi. Buli kye tukola tukikola okusinziira ku bwe tulina ku ggwanga lyaffe. Mmwe ku secretariat yammwe ya NRM. Ne wajje no Salimu Salije babatwala ne mu State House okuli ne wono omukyala Sebugwawo okuli ne wali gye batwala ne basasula ssente nga mulaga expenditure. National platform e people power teina muntu gwegulira data wadde okusasulira lenti nga bloga. Kabere Uganda, kabere Saudi Arabia, kabere Dubai, kabere Tanzania, kabere Kenya, kabere mu America, kabere luddawa. Bakikola ku mulimu gwabwe olw'eggwanga lyabwe. Kyenjagadde bategeeza olwaliro.
manyi mujja kasalamu mukeyambise nga mukafuula nga mwakagala mukasale nga mukafuula nga mwakagala nga mukikola buli kimu kye tukola tukikola nga tetusasuddwa wadde n'ekikumi eki ate nno mbugubi era abatasobola kugumiikiriza mbeerero yakwagala ggwanga lyabwe bakomekkereza banyampye era ne boogera ebigambo bingi nga balowooza balina okusasula okwogera ku nsonga z'eggwanga lyabwe mwabalaba ate na kino nkibagamba bakomulere musiba ne bamukuba emiggo mukuba mibiri temukuba myoyo era temusiba myoyo mukuba emiggo ne mukuba fresh ne musiba fresh wabula temusiba mwoyo na ideology yaabwe no musiba mibiri gyabwe era gye mukuba naye omwoyo temugusiba era temugukuba ne bwoba omusse franka sente za n'abaana bonna baafa ensi yaabwe bali ku mutima tebakyusa n'abaana mwasalidde emisango mu kkomera mwabasalidde ku bukyamu kubanga mwasalidde emitimi mwasalidde embiri gyabwe temwasalidde emyoyo gyabwe so kati gwaddeyo n'ogamba nti ogenda kusiba omwana ku lw'eggwanga lye mbwakyuke era omusomese nga ffe mwatusomesa ddi twawukana mu ndowooza n'ezembuzi zemutwala okuwoza obwongo than we abakozesa emitwe gyaffe Lita Nabukenya yaffe motoka mutumira ne kamera ne muzijjako yaffe ayagala ensi ye ne gyali mu ggulu akyagirowoozaako mu spending billions of money to blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu on a daily basis but for us we earn nothing because we are fighting for a nation and this is written in the Constitution of Uganda that you must fight and defend the Constitution of Uganda, not betraying it by Museveni giving you money and start blackmail and propaganda. No. Kubanga twasoma buwairo butumanyi. Kati njagala mukasalemu. Mukafuule nga mukaagale mbukola. Tujja kannyonnyola bulungi nnyo. Mukitegedde. Fabana afi basulanjala. We don't complain. Naffe kenyi tusulanjala. Nolumuzitula naye olwokuba twagala eggwanga tulemerako abaatende walira baagenda abaali balowooza nti okwogera bagenda kufunamu ssente ffe abaliwo bakagubiru weetuli n'abalina ebiso bakyabimaliza bagejja kudda badde mbatandikire baakoma batandika okutokota omugambo ojja kuwulira kati mbutongole vidiyo etandise ebadde tennatandika vidiyo etandise okusookera ddala njala kubaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange mukoddomi wange ate munnayuganda munnange weebale nnyo okuba nti ofuuse ekyokulabirako omuntu ow'enjawulo ate ayimiridde ku mazima mu muyaga omungi mmanyi osoomozeddwa nnyo olumbiddwa nnyo naye njagala kubuuza Museveni babbi banne abali kuno ani ya defending Obote during his trying moments nga mutaddeko propaganda? Who defended Let Idi Amin Dada during his trying moments nga mutaddeko propaganda blackmail nga ani mutaddeko Museveni? Who defended Amin? Nobody. So you thought that you are going to use the same tactics to blackmail, to use propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu akomekkerezenga bali. It is impossible. The same tool you are using, the same tool we are going to apply against you, and with the facts. Kyekisinga obbanyiza. Nobody defended Obote during his trying moments. Nobody defended Amin. Museveni was applying blackmail propaganda against those leaders. The same mechanism, the same doctrine Museveni wanted to use against Robert Kyagulanyi. So you wanted our generation leader to follow in the same trap as you applied it to Idi Amin and Obote when we are here. That is impossible. Tekisoboka. Never.
ebigambo byemwakozesa ku Amini n'Obote tewali aba defending bye bigambo n'ebikola mbadde mukozesa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tugamba tetugenda kukkiriza generation leader waffe muteekako malisi blackmail propaganda tujja kufaafaaga nammwe wano wetuli nabage video etandisa okusookera ddala njala kwebaza enteekateeka yonna ekolebwa ku kibiina kya national platform kyonna ekimukola amawulire gayise nga gasoma bwe gati. This is a university student died in her bed due to hunger. Many are on average of hunger, malnutrition, skipping meals, abdominal cancer, and death. 90% of the Makerere students go without meals because they can't afford them. We have a silent humanitarian crisis both at Kyambogo, Makerere, and the other universities in Uganda. Professor Nawangwa Magaramo, please wake up before it's too late. Edgulire no mwalirabye abaana bali ku universities ensobe wammanga wano abali ku government sponsorship bali mu hostel bali mu kufanjala balwadde alusaazi tebakyasoma olwokuba babanoonya kikulya magala eddiba n'ekyokulya kankabaddiramu. Many other this is a university student died in her bed due to hunger. Many other are on average of hunger, malnutrition, skipping meals, abnormal ulcers, and death. 95% of Makerere students go without meals because they can't afford them. We have a silent humanitarian crisis both Kyambogo, Makerere University, and other universities. Ekyo mwakitegedde bulungi nnyo. Kati tubadde tukyali awo olwaleero lino gulira NTV olira bulungi nnyo liregulira NTV ligambye as the government sponsored students at the public universities face insecurity, the National Unity Platform NUP has stepped into providing some relief. Yesterday, National Platform extended food aid to students at Kyambogo University following the similar support given to Makerere University students last week. Many students are reportedly struggling with a hunger, which affects their ability to concentrate on their studies. Kati Presidenti ne olukiiko lwe olufuzi njagala bebaza okutwala omwoyo ogw'Ekinnayuganda okuwa abaana bano emmere nga temwawuddeemu ggwanga ki bava ludda wa ne mbasupporting okubawa emmere mwebale nnyo mwebalire ddala naye kino kigenda kuluma bantu bangi nnyo. Wulira. What we are doing today is only a symbolic gesture of solidarity with you. Right. Kankabazanyire kana akataliimu ddoboozi lyaki ddoboozi lya piano ezo kubanga zina copyright kaakano wano. Abayizi abaweererwa gavumenti e Makerere abatutte ebbanga nga bakaaba enjala addukidde ku NUP baneetema kyekitegeeza kufuna kilo 5 ez'omuceere abagabudde buto bazzeeyo ziri mu mannyo nange enjala ano okuva ku ssettendekero Makerere ng'abamu bali ku sikaala za gavumenti be bakuŋŋaanidde ku kitebe kya National Unity Platform NUP e Makerere Kavule okwemulugunya ku njala ebalemesezza emisomo olwa ssettendekero Makerere okulemerera okubawa ensako gye balina okufuna okweyimirizaawo. Mbeera ebadde mbi nnyo e Makerere nga mbadde maze ennaku 2 nga sirya nga nsibira amazzi genfumba n'enywago kati naye kiri ku Makerere kyokya kati essaawa zino wetwogerera wetugamba nti nowali ekiriwo e Makerere Kavule wetukukira era batugamba enkya tugenda mu State House naye tugendayo lwakuba embeera nkambwe kati emmere eya layisi muwogo wa 1000 abakyala bafumba muwogo ku geeti ya 10 awo ne mu kikoni
ye muwogo gwe tulya ne tunywerako amazzi ne tubeerawo. Abayizi bategeezezza abakulira ekibiina kya NUP nti bamaze emyezi 3 nga tebafuna nsako gye balina okufuna ng'abayizi abali ku sikaala. Buli muyizi asuubira okuba nti afuna emitwalo 7.5 wabula balumiriza nti okuva olusoma luno bwe lwatandika baakafuna siringi emitwalo 9,200 zokka. Tebazituwa mu budde kati abaana abasooka ba freshers be tuyise ba freshers abajoininga bafuna mitwalo 9,200 ate nga balina afuna mitwalo 7 nezisukamu. People received less money that cannot even accommodate them to pay the rent to the hostels they are supposed to sleep in. They are sleeping there, but they have nothing to eat. Abamu ku bayizi bano bagamba nti kati basigazza kya kusabiriza ng'ate bannaabwe abawala mu kuganza kati mwe bajja ekyokulya. Tola nti ndi wayewa naye badde nkemebwa okola ebintu ebibi nnyo to sleep over ng'omulezi ayinza okukugambako n'ogenda just cause tolina kyakulya ng'enjala ekuluma ne weesanga nga togenze mu lecture oli awo. Mu kaweefube okwekubira enduulu baddukidde ku kitebe kya NUP gye babagabulidde ekyemisana n'okubasibirira entanda. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde abaddukanya Ssettendekero Makerere ne gavumenti okutwaliza awamu nti ensonga z'abayizi abayala ziyinza okuzaalira eggwanga ebitukula. So with this gesture, I want to challenge the administration of Makerere and indeed to warn you that these students that don't have to eat, when push comes to shove, they are going to eat you. Tiye asobola okufessas ne tasobola kukkiriza kufa enjala abadde ng'enjala etta bubi. Enjala weba tekuse kulekako ulcers. Wabula mu kiwandiiko ekyafulumizibwa Ssabbiiti ewedde avunaanyizibwa ku nsonga z'abayizi ku Ssettendekero Makerere Winfred Kabumbuli yasambajja ebigambibwa nti abayizi bamaze emyezi 3 nga tebafuna nsako yaabwe newankubadde teyannyonnyola ssente mmeka ezaakaweebwa abayizi mu lusoma lwe balimu. Kayunga Paul, Ramson Muhirwe, NBS Amasenge. All right. Politics aside, hate aside, ebyobufuzi nga tubitadde ebbali n'obukyayi ebbali n'obutamanya, njagala buli muntu yenna ali mu gavumenti apulaninga okutta Kyagulanyi oba apulaninga okusaanyawo abaana ba NUP musaanyawo kye tuyita humanity. Mbagambye politics aside, obukyayi aside, against NUP and Robert Kyagulanyi Ssentamu. The only person in Uganda akyayina kye tuyita humanity, omutima gw'obuntu nga teyeefuddeeko nga ye Kyagulanyi. Olw'okuba mulina obwongo butono temusobola kukola kye tuyita future projection okutunula mu maaso Uganda eragawa. Nga mubbidde eggwanga emyaka 4 mwavuwazizza abantu emyaka 4 mubajje mu business abatasoma bangi abatakola bangi. Future temusobola kukola kye tuyita projection kumanya kigenda kuddirira. Musse ba prominent public figures, religious leaders, ba community leaders abasobola okuyimirawo in case wazzeewo catastrophe ya chaos. Omuntu asobola okuyimira nga no, please Ugandans, temukola kintu kyonna temuba kyabukyayi. Ekyagwa mu Rwanda 1994 genocide omwafiira almost 2 million people because bali tebayina kye tuyita ba public figures abasobola okuyimira bagamba nti nedda bantu temukola kintu kino. Mwe mwasalawo kwagala kutta busi muntu. Njagala weeteke mu kifaananyi kyo ng'oyimidde mu ofiisi yo. Gw'osobola okugaa ne beera famire tosobola gimala jengajiga temubba sukaali temukola kintu kino. Public singa beevudde mu mbeera ani asobola okuyimiriza bannayuganda from east, west, south ne mu central. Who? Teeka ebyobufuzi ebbali, teeka obukyayi ebbali ani. Gwatudde ku Semwai ku iso mu State House planning okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu ne baafuga nabo wayonka kigere kya nnyoko kundi lya sengaawo oba baakunaaza buza oba baakunaaza ssanja oba bigoogwa. Lwaki mulowooleza mu kutta every time bwe mufuna difference or political difference nityo yaveewo
Lwaki mulowooza mukutta? Mbadde ndowooza nti omuntu yandibadde omulungi ye muntu avaayo n'ayogera publicly than omuntu akipinze quiet. Never ever joke with someone who is silent kubanga tomanyi nti aba boilinga. Never ever joke with a silent person kubanga tagenda kuwolya. But omuntu publicly avaayo n'akugamba nti kino kiri bweki n'omunoonya omutto oba omutte kubanga gwe toyagala kumanya. That means you are not a human being. Mu Uganda, abantu basobola okukola ebintu byenjogeddeko bali ba category zirisi. Bwe bw'obwakabaka bwonna obuli mu Uganda nga sawuddemu bwakabaka ki? Obwakabaka bwonna obuli mu Uganda nga sawuddemu bwakabaka ki? Be basobola okuyimiriza abantu baabwe singa bawa ekiguddewo. Banadini nabo basobola kikola mwabala mwensa bonna bafuuka baffe. Omuntu asigadde oku Kyagulanyi kyokka bapulaninga ku machanolo gulo baleta bulaka bodi ne basindika bagenda omubega abagenda omutega obutwa abagenda omukuba masasi nenga bye bawadde mission etambula ino omutwe munene bweti etambula ezunga ati ngenda kutta Kyagulanyi. Bw'omutta ekigwawo kyonna gwe ng'omuntu kyogenda okukola kye bakutumye okukola kikubaganyemu ne miliyoni 49 ez'abantu zisobola okufuna catastrophe ne zigwamu akatabanko ne zifa olwo gwe ngalabi ye tasobola kulowooza nti omusajja gwengenda okutta muttira ki? Lwaki Museveni yagenda n'amuttira n'amukuba amasasi oba Muhoozi himself? Mukolenga ebintu nga mulowooza bulungi nnyo. Gokuba sindika okutta omuntu yenna lowooza nnyo nga tonnatta muntu ekigenda okuddako kibayita repercussion or results. The only person in Uganda right now who can stop any public demonstration eziri harsh oba eziri wild cultural institutions ne Kyagulanyi kuba bannaddiini tukatwabavaamu. Those are the cultural institutions ezikuba bakabaka ab'enjawulo ne Kyagulanyi sentamu bantu aba babiri mwagala batta. Awo nfundikiddewo ngenze ku nsonga endala. Alright. Tubeera ku social media kuno ne twogera ebigambo bingi. Wali okitegeddeko nti abantu abasinga obungi baagala okukola emirimu baagala kukolera gavumenti. Era ng'oli wafuna omulimu gavumenti abeera n'obuyinza n'amaanyi mangi ne connections. Lwaki wenzija ne ngamba omuntu nti oli state agent? State means a government. Nega nti oli state agent ate onyiiga nnyo okusinga nze akigambye. Lwaki onyiiga nnyo ng'egenda oli state agent? That means nawe kye bakuteekako okikolera ne toyagala kikufaanane. Wamufuna ekintu ekyo lwaki banyumya mu kitegeere? Bwe nva ne baga nti gundi state agent, okubeera state agent tekiga nti oli wa poliisi oli w'amagye oli mu state house. No. The moment okola ekintu ekiyambako gavumenti enyigiriza abantu okunyigiriza abantu, you a state agent automatically. Kati bwe nkugamba nti you a state agent n'onyiiga, omuntu ajja kubuuza onyiiga kinga buli omu yandiyagadde okukolera gavumenti. Kiki ekikunyiiza? Kitegeeza nawe direct okimeeti gavumenti ebintu byokola bikyamu. Naye you are working for it kubanga okola ebintu ebigiremeza mu buyinza n'okulumya abantu mu kigendere kye musobola kutegeera ekyo. Kati ebbanga lyonna lizebaga nti gundi state agent nga bayumba but practically ebintu byejjayo byokka. Okay. Wano wetulaga nno wakambwe mukko. Mwenna mwalabye ebyabadde mu kisaawe e Namboole Mutanda nga asiimye alabe ku bantu be. Group gye nabagambye aba state agent yonna era yewaka nti siba state agents baavuddeyo ne bakola ate character assassination ne blackmail propaganda against our president Kyagulanyi Ssentamu. Nga sinazanya video yawe njagala abantu bano bonna abalimu
bonna twabogeddeko n'abalabe kubanze bwe najja ne njogera nti bonna ba YouTubers 90% ba state mafias ba state agents ne bagroupinga bonna ne bajja ne bakwatagana ayogera ku guntu tugenda kuluba kubanga tumanyi gye mugwa mu office ya IT eya Joyce na Bossa Sebugwawo mugwa mu office ya Chief of Military Intelligence ne ya ESO ng'abateekawo ku divertinga na kola stunts na kutambuza information etakwatagana mbeera eriwo right now kyemukola ekyo kati ne mwewakana wabula ebikolwa byammwe byebibalaga ekituufu nti byetwogera bituufu lwaki mu Buganda obwaffe bwenjogerako nammwe ababadde abaleseza amaaso mu kisaawe gali kwoleka Namboole President Kyagulanyi Ssentamu ye yatuuse mu kisaawe n'asookamu n'abalala bajja era entambula entula y'abantu yabadde yanjo ne Ssaabasajja Kabaka n'asiima ku ssaawa esembayo najja awubire ku bantu be wabula bano abantu njala babuuza bakulitisaizi nze mbu simanyi Kyagulanyi Kabaka yamukubye omwenda yadde awaayo engalo ne bagano zimuwa biki mbu era yasituse yeerageyo mbu ng'atadde ajjeko akakofiira please njala baga ekigambo kimu Obuganda si mibiri gyammwe era Obuganda si mitwe Obuganda mpisa na byafaayo bulombolombo nanno si mitwe gyammwe si mibiri gyammwe gino egyagulumira egiringa ebiswa ebifulufu no Obuganda mpisa bulombolombo nannono one kati bwe mwayogeredde ebigambo ebyo singa Ssaabasajja Kabaka yayingidde mu kisaawe Namboole n'awuubira ku bantu be ndowoozera Ssaabasajja Kabaka olwatuse Namboole buli muntu yenna yabaddemu yayimiridde ekyo kyekitiibwa kye wawa omukulembeze buli muntu yenna yayimiridde that means that is a respect singa President Kyagulanyi Ssentamu yasigadde atudde mwadde mugenda kwogera kimbwa mmwe mbuuza kibuuzo mwagenda bwe yasituse najjako akakofiira ne yeetega singa yasigadde atudde mwandiyogedde kimbuuza kubanga respect gye tulaga omukulembeze ow'enno nga Ssaabasajja Kabaka bw'atuuka ku mukolo buli muntu yenna ayimirira eyo respect kyekitiibwa kati singa yasigadde ayimirire nga Ssaabasajja Kabaka atuuse oba nga ayitawo mwandiyogedde kiddala magojja mmwe ate bugamba oli ba good criticizers mumanyi criticize ne blackmail propaganda singa yasigadde atudde nga Ssaabasajja Kabaka atuuse oba nga ayitawo mwe magojja mwe mwandibadde mwogera ki but in the respect ng'omusajja Omuganda yabadde alina okuyimirira nga mukama we ayitawo in the respect Mbuganda omuntu yenna nga alabye ku mukama we era ng'amwaniriza ajjako akasappewo okumwolekeza obwenyi omanyi mwetaaga kusomesa nnyo mu Buganda kabeere kitawo ng'oyogera naye enkofiira ogijjako era weewombeeka mu Buganda kabeere kitawo ojjako enkofiira ng'oyogera naye era weewombeeka mwabadde mwagala akole ki kati bano abaami teboogera ku national matters wabula Kyagulanyi bamufuula topic era nga bamukolako character assassination mu magezi mwe nga temumanyi kati bonna bajje ne baga nti bano ba state agents ba mafia ne baboka mu bbanga tujja kubalwanyisa tumajembe please tuli mu .com era buli omu akozesa mutwe gwe according ku byasoma ne byamanyi ompulya bulungi nnyo kati mbabuuziza singa yabadde tayimidde mwaliga ate kati Kyagulanyi yefudde wamaanyi nnyo yatudde n'okutunga Kabaka ayitawo bimubaddemu ne kati yasituse ng'omusajja Omuganda mukama we ngazze najjako n'enkofiira kati wulira nga mwagala okumanya nti embaata ziri mu Uganda bano abasajja be twabagaye bennyini wulira bayogedde ekintu ekyo oyo owa security kye yakoze kyekyo gundi bounce wa Diamond kyakola ka miliyoni owa security bwe yatuuse ku musajja
nayimirirawo bwati ate nasaawo oli nagira twatuuse nayo twakomye kukujjako nkofiira nakwewombeka kulinya omuntu alabye manyi oba tuyimirira abantu ekibi tetulinaawe wa kamera mulala akati ono ye musajja alinze tigika n'engalo akufira nkakwasiza omutanda nga ayambuka amadaala nenkajjako nenkawano security wa tegeka engalo wulira kati ono omwami gwe mulago bayita yeeyita badiru sennoga muganda yeeyita bat naye nga amanya ga ye badiru sennoga mbuga omutanda ayambuka bwati najja kakofina kaba kati kyeba oli ajja kwetuuma erinnya mbu nze sennoga nga tamanyi kye bayita kitiibwa kye bawa mpologoma bano be tubagamba ne beewakana kye bali kati ngenda bapuruvinga olwaleero mutegeere kankabaddire bulungi nnyo konna wulira ekintu ekyo oyo owa security kye yakoze kyekyo gundi bouncer wa diamond kye yakola ka miliyoni yakoze ati wa security owa security bwe yatuuse ku musajja nayimirirawo bwati ate nasaawo oli nagira twatuuse nayo twakomye kukujjako nkofiira nakwewombeka kulinya omuntu alabye manyi oba tuyimirira abantu ekibi tetulinaawe wa kamera mulala akati ono ye musajja alinze tegeka n'engalo akufira nkakwasiza omutanda nga ayambuka amadaala nenkajjako nenkawano security wa tegeka engalo mutanda okitegedde kino kyekitegeeza kati ekyo bakiyita character assassination, blackmail propaganda machinery yebakozesa against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'obuuza baggayi bano dino bogera ku national matters tewali, their main target and business is Robert Kyagulanyi Ssentamu in the disguise. Kati mbabalekedde abo mubategedde bulungi. Kati okweyambula obulungi bye mugenda okuwulira mubiwulire bulungi nnyo. Njagala mufokasinga ennyo kw'ono yeeyita Badiru Ssennoga, mufokasinga nnyo. Ali mu ka t-shirt aka orange, ali mu kinu, mufokasingeko nnyo byagenda okwogera. Deni eggobe mu kibya ligenda kuggwamu olwaleero, abadde batuvuma asime biki mugenda kutegera eggobe ligenda okuggweramu olwaleero. Yatusabire kasukulaiti bagikonjera n'abeeka abakunga abantu mbu bagigalewo. Let's put it straight. Umaru Kiseka alina campaign yali. My only problem with him, njamugambanga gundi bwe yagambye nti waliwo kye baabuuziza Honorable Muwanga Kivumbi okubikwatagana ne Honorable Mpuuga. Aga nti I'm not going to buli embwa eboggola bw'ogiddamu totuuka gy'olaga. So kati embwa tuzireke ziboggole? Kuba ate already kye bakola kimanya amateeka ga YouTube. Yes. Ndabyeko Namukasanga nga agamba bwe bawandiise dda Kasukula byawandiise dda naye alaatinga YouTube waliwo abakonjezi. Aha, oyo kati Namukasa nayanti ulira Namukasa ono gwe njagala mufokasingeko ulira
emboozi eyo gituukako wabiwo gap neneko. Ulira. But it's a developing story. We shall come back on that one. Ulira. I don't think Mayagambye by YouTubers abo batumanyidde nnyo batumanyi. Nena ina YouTube channel k'abantu basapumusa. Kiseka kintu kimu sigwa asose mu NUP asose okubeera advocate nze yekolera tumanyiga nze moba foot soldiers pasa mulibo architects amuli bubi nja ku kintu kyene njagala ku kintu kya YouTube abana ba boys tometro abali bubi Kiseka njagala atulage ku buyinza bwe ate YouTube channel ekitala ngenda kwesa avenue zange so naze nina anye Kiseka yani abera Hillbrook either Hillbrook ba four ways ewansawo ngenda kumanya Kiseka yani aina buyinza ki Kiseka si wa NUP gwe soso okumanya nze mbadde kugamba kuyekolera yekolera nze tumanyiga nyi simusinkananga ko bati twachatinga nnyo namusinkanako netwogera nenjogera naye ne ku bintu ebiri personal n'okutuuka ku mbeera eyo gye yali ne mugamba kino bwe kigenda bwe kitinga bw'okiko baze nze yekolera namugamba ekintu kimu musango s'omuvuma nga bw'oyagala kuba ye politician naye kati ono muhoozi n'abasigadde baleki nayogera naye because first of all musiraamu ate ng'alina ebintu ebya analyzing ebirungi ebya music Kiseka actually tetukumanyi naye tugenda kukumanya mbasuubiza ekintu kimu Kiseka mugenda mumumanyi njagala kigatto wakolereyo mumi kutulaga njagala kumumanyi wakolera ne wasula atulage ku buyinza bwe Chagamba Kiseka akola kyamaanyi ki mu I think abantu abamu beetaaga no wetunagamba mbu Kiseka all right. Mulide statement but Badiru Senoga gyakoze nti yagamba yekolera nti osobola okuvuma Museveni nga bw'oyagala naye tovuma Muhoozi tomuteeka mu bintu byamwe ne family n'abantu abalala as who mukulu but Badiru Senoga gwani public yandiyagadde kumanya gwani mu ggwanga kyekisooka era okola mulimu ki ekyokubiri ekyokusatu ngera kutegeeza naawe toyina kyoli kubanga public tekumanyi naffe tetukumanyi tukule bulabi wajja nomumanyira nenkoleka kubanzi namanya toyina kyoli kyekisookera tona kyoli Kiseka bw'afuna obuzibu bwonna nga ali South Africa ku statement gye wakoze you are in for it gw'osookerwako the first suspect kubanga wali South Africa 4 years back wali South Africa 5 years back wali South Africa emyaka 5 gye wamalayo nga ne community abasinga obungi tebakumanyi wali mu underground ng'oli mu spy network era ng'okola bu interview ku bantu b'enkyukakyuka abamu ne bakugoba wali South Africa emyaka 5 ng'oli mu underground spyinga wabula kye weekwasa ng'okubeerawo okufuna omulimu waliko sangoma ebyo sijja byogera kubanze ebibeera ebulaya bisigala by'ebulaaya ekyo nkiresaawo wabula kavayo gye walina ebbanga liwamali South Africa n'embeera gye wabeerangawo kavayo yali mukyala gwe bayita Jalia oba Juliet Musoke yali akola mu UN eyakuwasa nga house boy w'omusajja okubeerayo era amaka ne gakulema n'oddukayo mpaka kudda Kampala gy'otayina mulimu kyova agenti ogenda kukozesa sources zo ne contacts zo okumanya Kiseka yali n'okumutuusaako ky'oyagala okumukola kati twagala oba afunyeemu olwala luvuddemu oba emmotoka emukonyeeko side mirror tolaba nti oli Kampala okolera gavumenti ojja kubulwa wonywa amazzi gwe Badiru Senoga and I doubt whether he was Senoga. Nabo wadde time omukole buli kasasiro nago mwagala
si lwakuba tetulina information ebakwatako nno olumu twetaaga nnyo okufokasinga ku nsonga ezikwata ku ggwanga okusinga ba individuals kubanga first and foremost abantu amwina hate against Robert Kyagulanyi Ssentamu eziri personal nga tabamalina bamanya zitya nchiddamu abantu amulina hate against Robert Kyagulanyi Ssentamu hate nga ziri nenga go hate nga takumanyi kati since 2021 mwafuna emirimu ejjo criticizing nakula propaganda nemufuna abantu abachallenging bye mukola nemukifuula obusungu jjajja tulina information tubaleka bulesi twagala bafula diversion by the way nze nokuba space ginabawaddemu nabadde njagala tufokasinge ku national matters mwenna temulina kyemuli mwenna basatu abatudda buli bakyeyo drop out oli janke nizisu kyeyo drop out sendi kyeyo drop out nono kenyine bati badi nsenoga kyeyo drop out so temulina kyemusobola kuwogera kubanga muli nothing olwokuba twewala diversion n'okuba wa amakulu nga temulina makulu yensobola kituwogera but we have information tetwagala nnyo bba wabudde twayingira mu struggle nga tumenti mugenda kwogera ebigambo bingi kwaffe tetutya propaganda blackmail kyetwasooka tuli immune wakuba twewala national matters nyingi ne incidents nyingi ezigenda maaso tetwagala nnyo bba wabudde temulina kyemuli naye nkubuula ekigambo kimu kisekkali South Africa wabeera emyaka 5 olinayo contacts afuna obuzibu ojja kitegeera nina information egendese gyesaagala kuba nze omanyi nsooka kusukayo jinja nendikuba omuntu bwadda nga asansa baganga ayagala kummanyira nga nkuwa full swing nkuwaddekaako mugende empola n'endala ejja fuluma gwe nkugambye nti omwana struggle okutandikira ku kiseka bali South Africa bafuna obuzibu ojja kubuulira abantu lwaki bambala empale nyimpi jobera nti empango gye bazitunda tamanyiyo publicly ngojja mu kamera ng'oyambadde empale nyimpi mukola mulimu ki awo tuvuddewo kati banyabo ne bassebo katandike session esembayo video ya leero ebirambirese nze mwaisana nyo kulega njagadde balaga abantu nti be provings nti ba state agents bulungi nnyo kuboga nti yatuwa muga ave ku Museveni ave ku Muhoozi gokolera nga ali Muhoozi ekyo mukyala Farida nakifunye genze sijja masasi gange gonna musasi sigajjaayo no ndeka amasasi mangi mu kyemba wakolera ensobiri n'amasasi sijja masasi gange mu kyemba no nkozesaako warning shot mu bbanga bepala n'ensirika njagala badde mbaasame naddala oyo the moment kasitwaga nti olina contact e South Africa ngamba okay no problem nze wamanyira nenkuleka naye kijjamu okumanyirako omuliri mpusimanyi yala mutuusaako munoonyerezeeko otegereki e South Africa otumeti yoba mafia naye ojja kifuwa ng'okizza munda ojja kuleba abantu bakiyambala empale nyimpi musana oba mu nsi ya Uganda awo tuvuddewo alright njala tegeza bana Uganda mwenna nti otwogerera olwaleero ku mirimu egikolerwa mu bitundu ebyebunyolo omuli okusima amafuta saako n'okuzimba ebisaawe nategezeddwako nti bana Uganda bonna abasinga obungi ebitundu 9.5 ku buli 100 bagobeddwa ku mirimu ne basikizibwa abanyarwanda abayingidde nga bajjira mu motoka eza Costa ne bus okuva direct e Rwanda gowe nango era muganda wakolera bunyolo mu project za government eziri okuleza amafuta ez'okuzimba ebisaawe muganda oba mwannyoko bagobeddwa ku mirimu bonna ne basikiza abanyarwanda bajjidde mu bus ne mu Costa ne baweerera emirimu egyo bana Uganda bonna abavuga motoka oba okiyalinga oba supamita bonna bagobeddwa emirimu bagiwadde banyarwanda mubakebereko nti abo nabo tebakyalina mirimu badde bakolera ebinyolo bana Uganda bonna bakabatwaha ng'entulege eyo we walina abaana ate abagenda okusoma amafuta ndoza mukitegera otuvuddewo alright kati wano wagenda obanyumira ekiruma abayaaye mu Uganda ekiri ku TV ekiri ku radio ekiri ku bannabyabufuzi n'ekiruma Museveni ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekiriwa kanti banyumirwe mu kitegere bulungi nnyo
Ekiruma bannayuganda basinga obungi abalumba omukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu ku mainstream media, ku social media, bachita Bobi Wine's economic status. Ekiruma benjogeddeko bonna omuli ne Museveni bachita Bobi Wine's economic status. Kyekisinga obubaluma. Sheikh Kitimpozi yagamba atya mukampandikira. Sheikh Kiti abagamba kagambo ki, how did this man made it in life? Kati ekisinga okuluma abantu bano Kyagulanyi kikola kyo kutuuka wali mu byenfuna ku myaka gye asula ku acres buba ziri 10 ziri mmeka avuga emmotoka ez'ebbeeyi alina n'ebbiiki eri worth billions. Kibaluma. Kiruma ba musician, kiruma ba TV presenters, ba radio presenters, kiruma ba politician, kiruma ne government yennyini yakikola atya. Sekiti agamba atya? How did he made it in life? Kyekisinga obubaluma. Kati bano bonna ba YouTubers, ba criticizers, ekisinga obubaluma bagiyita Kyagulanyi Ssentamu economic status. Yesinga obubaluma. Tewali kisinga baluma ng'ekyo. Bw'ogenda mu music industry, abantu abaali balowooza nti bakabi balina ssente, buli kimu bakiruzinze in life, they have nothing. Gayi waali kibalumya emitwe. Kati ekyo mukitegedde point esooka. So bano bonna kati bw'otulaba bana bali ku pano bonna bakiyo dropouts, but they sit on the panel. Kyagulanyi nga kenyine aba akyali akyayogera ku kyama mukubira essimu ate taata baby simanyi omwana yamize empafu ate simanyi yalwadde ssenyiga ate akagere kagudde simanyi kamenyeseemu ate landiroodi akonkonye ate yakayaweddeko nga bali ku pano bali mu criticizing omusajja yakola buli kimu abeera ku pano mukwira landiroodi abanja abeera ku pano bagande mwana amize peeni abeera ku pano mugamba nti jjajja ate mukyala afunye puresa. Kati ebyonna bali ku musajja gwe bacriticizing nga tebasobola mwenka nga n'emyaka bagimusinga. Ekyo kyo kitegera kiri pasona abantu balina obukyayi ku mutima. Ekyo tuvudde okugenza ku nsonga endala. Kati bwe tugenda ku bannabyabufuzi, bannabyabufuzi abamu tebaagala Kyagulanyi kubanga abalabisizza mu ngeri yonna esoboka nti kati yasinga okwagala mu Uganda okwetoola eggwanga lyonna. Teri munnabyabufuzi kabeere Museveni kabeere ani ayinza kwagala Kyagulanyi. Gwe ng'ogenda ekisolo ne bakuŋŋaana azifu nti wabatadde babeere bakulinde. N'ogenda mu Northern Uganda ne bakuŋŋaana azifu wabatadde bakulinde. N'ogenda mu East ne bakulinda, mu Central ne bakukwanira Central gye bakutangira butangizi obutayitako mu bantu. Gwobeera oyinza obutanyinga tofunamu akasajja n'akakazi ku mutima akasitudde baatule yatuleerange kakuli ku mutu era olaba buno obusajja obeera ku pano nga kazimbi omutu okukolingange entumu y'akasasiro n'obuto obubengedde boogerako kubanga balina ekintu ekibaluma muli kati mukitegedde buli kati na kino kibaluma mbawe ensonga mugenda zinoonyerezaako nga ntuufu. Ekisinga okuluma Museveni, a man from nowhere najja n'amukuba akalulu 75% akawedde nga ne bano bonna abaddewo tebakimukolangako. Ekyo nakyo kiruma Bosco n'awulira nga asinduukirirwa emmeeme ng'emikono gimutokota awulira langi etuuka erangi ekyuka kati ebyo nali ekimuluma kiri awo era beebuuza akasajja kano kaavaawa. Ekyo nakyo muno singa buli kyembagamba. Ekirala ekibasuza nga batunula nga Namwando yakaziika bbaawe era ne basinduukirirwa emmeeme bonna bannabyabufuzi okuli ne NRM. Omusajja ono asobodde ate mu myaka 3 n'ekitundu okufuna ekitebe ky'ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga mu Uganda.
n'ateekako n'essomero erisomesa ebyobufuzi mu Uganda abaatulabisizza okuva ku kibiina ekiri mu gavumenti ekyabba obululu nabino ebikonedde bibadde nga Lumonde ow'empale. Ani amanyi Lumonde w'empale? Njagala kuba n'amanyi Oluganda. Amanyi Lumonde w'empale awandiika awo mbuulire eminingi Lumonde w'empale. Njagala kumanya Abaganda muliko bameka amanyi Oluganda lutuufu. Ani amanyi Lumonde w'empale? Mwangu bwe tusigazza buto tusigazza dakika 15. Ani amanyi Lumonde w'empale? Nanto alabika yakulira mu kiggwa. Kwe bali bangi. Lumonde w'empale. Farida mumukulidde mu kibuga nga kaloli tosobola bimanya mwattu. Bibyo mu comment section. Kati bano bonna basinga obunye bannabyabufuzi. Omusajja nalabisa DP, nalabisa FDC, nalabisa NRM, nalabisa Jema, nalabisa buli kimu n'abanga alina training wingi eyaleesa abayizi ne bagraduating mu politics. Ng'oyinza okubeera musanyufu gwe. Oyinza okubeera omutasanyufu. Ekyo nakyo mukinotisinge wansi. Tugenze mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu afubye okulaba ng'ateekawo enjawulo erabisizza bannabyabufuzi bonna mu ggwanga nga tabakutte kuwadde obbanyega atya. Nazzikuno okuva mu 2006 ng'okulonda bwe kuggwa Museveni ng'awanika n'ebirigere teri agenda mumukwatako. Wabula okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yateeka ebigere bye mu byobufuzi buli kimu kyakyuka kitya. Kyagulanyi agyeko Museveni ensimbi okuva mu IMF, World Bank, simanyi biki byonna ekyo nakyakikoze kiruma bangi nnyo. Kyagulanyi abataddeko sanctions gwe mbuli omundabyabufuzi yali aleese sanctions n'azita gavumenti ya Museveni. Financial sanctions, travel sanctions, byonna nga tebakyafuna sente. America ebeefuulidde, Europe ebeefuulidde, UK ebeefuulidde, IMF ebeefuulidde, World Bank ebeefuulidde wadde olumu badde ne bakuba apiiro nga baagala sente. Ne Museveni kennyini ne family bagiteekako sanctions lwa Kyagulanyi. Ani yali akikozeko munnabyabufuzi? Taliiwo. Okitegedde bulungi nnyo. Kabeere gitandika ne Besigye mbuli esanction gye bateeka Museveni nga Besigye yekyesibye emirundi gyena. Tekibangawo. Ba political agents ba Museveni bonna abasinga obungi babataddeko sanctions. Ku mulembe gwa Kyagulanyi ba minisita ba Museveni bafunye sanction ne travel bans okuli ne ba MP. Abalamuzi bafunye sanctions. Ne family ya Museveni yennyini efunye sanctions. Ba generals mmaje bafunye sanctions. Ba senior politicians ne ba senior police officers bafuna travel sanctions ne business zaabwe olw'okuba nti badde ba violating human rights mu Uganda. Naye nga Museveni tatandise leero ku violating human rights yatandika dda. Kalala gyeragamba Kyagulanyi ataakolera Museveni aredededede nombuuza ataakolera mukama we ataasobola okwonona mukama we yajja ssente. Njagala onsangire embuzi yonna ya Nakabege nga yabitanga oba yenziruka oba yakikuusikuusi ogimbuuzi ti ate omukozi ayinza okuteeka obutwa oba omunnyo mu mannyo ga mukama we gagenda okunywa nga alina omusasula omusaala ekyakikola tasobola kikola. Wabula omukozi oyo asobola okutta mukama we singa aba amukozeeko ebikolobero. Mpulidde bulungi nnyo. Kati kimukitegedde bulungi nnyo. Kati bino byonna bibaddeyo ku mulembe gwa Kyagulanyi. Bano bagayi tekuli YouTube politician asobola kujja bibabuulira bonna babulise matama. Wabula lwayambaddeko bi mulaba akasati ke yambadde ate yambadde kalayisi mulaba ate kati yamenyese nnyo mulaba ate kati boy yeeraga obadde oyagala nnyoko yaba yeeraga kitaawo. Nawe it is very simple and easy. Mwina senior 4 senior 6
genda weesimbewo ofuuke kyali eno mmere ya muwogo mmere ya lumbe n'ataaka abalya goba oziyita nti kuno kusenya mannyo okera ku makya n'okwata kologeti n'omuteeka kasenya kwata empapulo za siniya 4 za siniya 6 genda weesimbewo ofuuke kyali bw'oba okyagala nobasa ku YouTube bu interviewer kati nopodya byota Kyagulanyi tasobola nombuuza gwe asobola okola ki ky'osobola okukola naawe genda okikole bw'oba olya ngo osobola otuula mu ngato zigenda ozituulemu naawe ozibeeremu mutumalira obudde ne oxygen tugenze mu maaso era mu mulembe gwa Kyagulanyi wetulabidde parliament nga bajabuludde n'okugiraga obwerere bwayo bwonna nga sipiika agikulira si mubbi mulwadde saako n'oyo yennyini amumyuka nga si babbi balwadde bakwata mu nsawo y'eggwanga okubba ensimbi n'okulya enguzi ensimbi ezitambulira mu parliament nga ne baofficial ba parliament abambali ba parliament bafinito badenito badonoziyo bonna exposingidwa to the extent nti bwe kyonna kibadde mu regimu yaani ya Museveni ndoza mukitegedde bulungi nnyo kati ng'olabayo tebasobola byogerako bino kubanga biba bibalya mukitegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso ekirala njagala ombuulize YouTuber oba interview yenna akuwe proper history information eya Museveni diwe yajja mu Uganda yajja naki njagala nkwatire YouTuber oba interviewer yenna ombuuze asobola okuwa history wa Museveni yajja ddi mu Uganda yajja naki era poloti ya Museveni gye yasooka okugula yali ludda oba ennyumba ye mu Uganda address yali ludda wanga ye permanent lanako ekyapa. Then nobody YouTuber they compare Museveni with Kyagulanyi. They're incomparable. They also have back comparing. You can't. Kyagulanyi azze mu byobufuzi nga mugaggali na buli kimu. Museveni yajja mu byobufuzi nga talina dde ekijiiko kino ekya sukali eky'ettaka. Nga talina na nyumba apangisa upangisa sola mu nyumba za gavumenti. Kyagulanyi azze alina buli kimu kati omukompeyalinga otya. Bino ba YouTuber bino okubuulira abantu so sikudda mu bintu bya kisiru. Tosobola comparinga Kyagulanyi ku bugagga bw'alina ne Museveni we yagira byobufuzi. You can't compare the two. Museveni had nothing in life. Tebasobola byogerako. Gwebuuza YouTuber yenna ye Kampala mbuuze Museveni yajja ddi mu Uganda. Yajja naki yalina ki? He had nothing. Kakibe kijiiko kino ekya sukali ekinene bako buno bujiko buno wabana abato buno babogerako eddagala ekifuba oba ya senyiga mubuuze ekijiiko ky'ettaka Museveni kyalina mu Uganda era ennyumba yali luddawa. Kyagulanyi yajja kulaga ati nasooka kubeera kamooca nenvawo nengula emagere nengula n'ebusaabala. Museveni akulaga gye yasooka okuzimba e Kampala we yali. Ebyo YouTuber tebasobola bibagamba. So never ever compare Kyagulanyi Center to Museveni. Tugenze maaso. Bobi Wine yajja mu byobufuzi oba Kyagulanyi Robert Center mu mukulembeze nga mugagga alina ssente ze. Buli kimu ng'akirina ekyali kyetaagisa. Museveni yalina ki? Teyalina. Era ekizibu ekifeesinze Uganda na kino kankibalangire mujja kitegere ekizibu ekifeesinze Uganda right now ne economic crisis gye tulimu is due to corruption. What caused corruption? Because we elect poor leaders from grassroots up to the presidential office. The economic crisis we are facing as Ugandan, it is caused by the poor leaders we elect in these political offices, from LOC1 up to presidential.
obuzibu Uganda bwesiŋŋaanyi ebyobufuzi ebyenfuna n'obuli bw'enguzi n'okubba eggwanga oddimalawo tulonda bannabyabufuzi nga bajja baavumponga byoya nga n'engatto bagira muzabituli ne suuti beewola mpole nga n'emmotoka ne batambulira abeera mu yasenga bwa ya mukwano gwe yakojjawo nga n'amafuta bagamuwumbira kati bw'atuuka mu ofiisi ng'afunye ofiisi agenda kukola ki nkubuuza agenda kukola ki sente z'ebipande bamusondedde ensondere ez'emmotoka yakojjaawe ez'amafuta mutera mu mateere ekkooti n'empale n'essaati abijja wa Dobbi ebimbe yazika biyazike bw'afuuka chairman LC3 LC4 LC5 district chairman MP agenda kukola kikuba kati Museveni yajja mu ggwanga nga talina wadde ekibanja wadde ettaka wadde wilibaro y'ettaka ne basalimu sale nga tebalina kye balina. The only people who had money during that time is Amama Mbabazi, the likes of Sam Kutesa. The rest of the video muzimanyi they had nothing. Video muziraba zonna tebalina kye balina mu Uganda nga tebalina dde ekibanja ky'ettaka wadde kawulubalo k'ettaka tebalina. Kati kyekizibu kye tulina ne ba MP betulonda bulanga oli azze seke talina adde n'ekikumi alina kusooka kubba bubbi alyoka aterere tugenze mu maaso. Kati ndoza kano ke kanyomera akasemba mu dakiika zino omunaana. President wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda yamutondekawo n'amugamba agenda ofuuke omukulembeze w'eggwanga era ofuuke omuzabbibu oba ofuuke omuti ogubalako ebibala ebisobola okuliisa abantu bange bonna abayala wonna we baba basanze nga basobola okufuna ekyokulya nga kyekuusa ku linnya lyo oba obulamu bwo. Nkiddamu Katonda ddunda namugereke yagereka eggulu okutali mpagi oba mukazi w'omusajja nga ne gy'atula tetumanyiiyo yasindika omuddu we Kyagulanyi afuuke ekyo eky'abantu kye bajjako ekyokulya ku linnya lye oba ku bulamu bwe. Bye baluwa era bye biruwa. Abantu bano mu bulamu bwa Kyagulanyi bamufunyeemu bya nsusso era mu kifo ky'omwebaza ate bamuwalampa buwalampi. Abamu bafunye owa minisita ku lwa Kyagulanyi mu gavumenti ya Yoseri. Abamu bafunye obwa RDC mu gavumenti ya Yoseri lwa Kyagulanyi. Abamu bafunye obwa MP lwa Kyagulanyi. Abamu bafunye owa presidential advisor from nowhere nga neka n'obutwa piwano B tebumala lwa Kyagulanyi. Abamu bafunye ebisu ze tuyita ennyumba obuwulunguta zempite mmotoka era zibabonga buli kaseera n'amafuta ag'obusa oba ag'obwereere lwa Kyagulanyi Ssentamu. Mukama yeebazibwe. Amiina. Tukyagenda mu maaso. Abamu bafunye obutuuze mu nsi gye baagenda okuwaŋŋangukira lwa Kyagulanyi Ssentamu obutuuze obwa nnamaddala. Abamu bafunye ne visa ne bagenda mu nsi z'abamagulu meeru lwa linnya Kyagulanyi Ssentamu. Mukama yeebazibwe. Abo bonna bakyafuna ku Kyagulanyi. Abamu bazimbye YouTube memikutu emirala zibe TV ng'ensimbi zonna bazijja mu kuvuma oba kwonoona linnya lya Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mukitegedde bulungi nnyo. Abamu bafunye emirimu egy'enjawulo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Ompulira bulungi nnyo.
kati abantu bano benjogeddeko bonna abali ku mutume wa Allah Robert Kyagulanyi Ssentamu mwandibadde omusajja oyo nga musabira nnyo obuwangaazi. Video ya leero batono nnyo abajjogitegeera naye ensowera bagitegedde mugitegedde bulungi. Kyekyandeese ekipayopayo okubategeeza ekifaananyi kigenda okubeerawo enkya mu paaliyamenti n'okubategeeza bimbategeezezza olwaliro bibakke bulungi nnyo. Sirabayo muntu addayo kuyomba ne ba YouTubers e Kampala ng'onyumya nabo emboozi kubanga mutegedde ekifaananyi kye mbasiigidde. Omu ku bo abadde yeekwese yeeyita Baati Badiu Senoga akugambye ye muhoozi n'ebijje bakwatagana kati ate enkima esala ogw'ekibira nedda. Kati mutegedde bulungi nnyo bakozi baani omulimu gwabwe gwe guki. So bye muwulidde bigambo byange nga nze oluwadde ng'obitwala n'obyongerayo oba obirekawo biwuliridde. Mukama kuuma Kyagulanyi, Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka era kuuma Uganda. Naye kyonna ekigenda okuva mu mwanya enkya oba bazitutte oba tebazitutte nkufundikira nkugamba ekintu ekitasobola kuzzibwa bwe bayita obulamu n'ekintu kyonna ekiwandiikibwa kisobola okuzzibwa gye kyava. Ompulira bulungi nnyo. Ekintu kyonna ekiwandiikibwa ng'amateeka kisobola okuzzibwayo naye obulamu bw'omuntu tebuzzibwayo. Kati byonna Museveni byakola ku lunaku lumu ng'agenze kye simanyi leero oba enkya kigenda kuzzibwayo nga bwe kyalina. Bibbuliyo ekugamba nti wattu bw'olimala okunyaga naawe ate olinyagibwa. Nkiddamu Bayibuli ekugamba nti bw'olimala okunyaga b'onyaze naawe ate olinyagibwa. Museveni abbye eggwanga ne bakkomoleri banne n'eriyo abanyazi abaliiridde mu kkubo nabo banyaga. Kubanga ebyensi byakulabirako ate ebyensi tibikweyunuza. Ebyensi byansi y'ensonga lwaki buli azikira taddamu kukolezebwa nekyabadde akoleredde abadde takyakimanyi era akirekanga bwe kiri. Tulego baziika na nju, tulego baziika na nsimbi, tulego baziika na mmotoka. Era nfundikira mbagamba buli kyokozesa ku nsi kendeeza omululu kubanga okikozesawo kaseera buseera okutuusa obulamu bw'Omukama bw'anaakuyita. Teri kintu kyalubeerera nga kyo mu bulamu bwo tekiriiyo. Kababeere baana bo, kababeere mukazi wo, kagabeere makaago, kakibeere buli kimu ky'okozesa okikozesaako kutuusa awo ku budde essaawa akatikitiki olunaku eyakuwa obulamu wagambira nti owaaye jangu webikoma. Kendeeza ettima mukazi munnange, kendeeza ettima musajja munnange buli kyokola. Kimanye nti otulo twowungula ng'oli mu katandaaloko gy'emirembe Katonda gy'akuwadde. Emmere gy'olya ku ssuwaani n'ekuwoomera gy'emirembe Katonda gy'akuwadde. Ate era n'emmere bw'ogirya era tekusigalamu enkomerero y'olunaku olina ogifuluma. Kitegeeza nti omugaso gwayo omubiri gukozesezza ebisigadde birina okufuluma. That is life. Mukendeeza okutta abantu okuwamba amataka bakuziika mu nnaku 6. Tolina kyogenda nakyo, tolina kyogenda nakyo era tolina kyolinyuka nakyo mu nsi. Ekikuttisa n'okuwambisa abantu Museveni kiki? Mulebye okutebenkeza eggwanga mu mirembe n'omukwano musiga bukyayi. Tukimanyi nti ly'eggwanga lyammwe mmwe muyimiriddewo okukutta. Naye obudde butuuka ng'okutta kulina okukoma ate nga amazima galina okweyolekeza. Mbagamba nnyo buli lwotta ne gwotta afuna engeri gy'agenda okwetaasaamu. Naye buli lwokola ng'ekikolokobero muntu kitegeeze nti gwokozeeko ekikolobero. Oyinza obutafuna budde mwetondera nga naye alina okwejjako ekko oba essunguyira alikuddize. Ensi egenda kutambula bw'etyo. Lwaki abakolobero
bwe mutuuka mu mbeera ng'ebafundiridde mwagala nnyo bwe mukozeeko ebikolobero ate babasonyiwe. Ekyo kibuuzo kye njagala ekiddibwamu. Lwaki abakolobezi abakolobero abakola ebikolobero ku bantu ensi bwe beefuulira nga temukyalina buyiiza ate mwegayirira nnyo bwe mukozeeko ebikolobero okubasonyiwa? Gwe lwaki waliwo obadde n'obuyinza obadde tosobola kusonyiwa muntu oyo kubanga tomuyinaako buyinza? Obuyinza buli wa Katonda. Ate buli muntu alina essaawa ye ey'okufa. Lwaki osalira omuntu omusango? Kulwa Katonda n'ensi yange vidiyo ekomye tusisinkana olunaku lwonna n'essaawa zonna. Mukama bankuumire mweraba. Vidiyo wedde. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.